Ali ku NCK TV tubaaniriza mwena era nga tutwala omukisa guno kubanga tubakulisaayo eyo yonna gy'otambulidde olunaku olwaleero yaba nga olunaku lutambudde lutya. Kale nno katusuubire nti olunaku lutambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gye bigaanye bulijjo mbagamba nti si y'enkomerero, ebirungi biri mu maaso. Ekikulu Mukama akuwadde obulamu, ekyo kye kisinga mu byonna. Tubeera n'essuubi nti olwaleero biyinza kuba bigaanye naye olunaku olw'enkya n'otamanya Mukama n'atuma amakubo ate ne lubeera olulungi ennyo nnyini ddala. Naye nga ffe tukyaliwo era nga mbagamba nti mikwano wabanga tunasubscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga ku channel yaffe that is NCK TV, ringinga that notification bell, osharinga olikinge ssaako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa. Amawulire agaliwo galaga nti simanyi sosi y'amawulire gano naye nga ndabye nga gayitiŋŋana ku mitimbagano nga bagamba nti akulira ebyokwerinda oba security y'Omutanda mbu amiisinga. Omwami oyo mbu yakulira ebyo byokwerinda eby'Omutanda omukulu amanyiddwa nga Captain Ssempijja mbu abuze. Era gye ndabyeko ababipostinze bataddeko nga bagamba nti omwami ono mbu amiisinga, mbu era mu kumiisinga kwe mbu kigambibwa mbu yadduse mu ggwanga, mbu be nalabye nga babipostinze era nga baemphasizinga actually si muntu omu si babiri, ndabyeko ku mikutu gy'enjawulo oba sources balina source ki eba information eno simanyi, mbu omwami oyo gw'olaba mu kifaananyi awo mbu ye Captain Ssempijja mbu yadduse mu ggwanga era nga mbu yeewala okuba ng'abuuzibwa kananakataano mbu ku health y'Omutanda. Ekyebuzibwa kiri nti bano be bali responsible ku health y'Omutanda, mbadde manyi bo bali responsible ku security y'Omutanda. Bo balina okulaba security ye eri etya, Mutanda waba atambudde alagawa, balina okubeera nga bamuliko. Wano eno mu ggwanga Uganda kyemmanyi nti Mutanda yava mu ggwanga muno zaali oba ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokusatu paka olunaku olwaleero ogwokusatu aba yali 2023 paka today. Era Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yavaayo okubanga ng'abantu bamwogeredde bingi, n'avaayo n'abagamba nti Omutanda yagenda mitala w'amayanja okuba ng'afuna obujjanjabi. Era ekifaananyi kino oluvannyuma nga bamaze okubagamba nti yagenda emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi, ekifaananyi kino kyamala ne kifuluma eky'Omutanda, Mutanda ng'ali Namibia. Era ebibuuzo ne biddawo bingi, ne babagamba nti Mutanda olwabadde ava emitala w'amayanja okuba ng'afuna obujjanjabi nti yasalawo ayitireko e Namibia. Mbu abasawo baamugamba nti yeetaaga kuba ng'awummulamuko era nti naye n'asalawo ayitire Namibia abe ng'awummulamuko. Era ne bategeeza nti bw'ali batuuse wano eno mu ggwanga Uganda era balivaayo ne baba nga babuulira Obuganda, ssaako ye kennyini nti alituula ku Nnamulondo ye n'aba ng'abagamba oba ng'ayogerako eri Obuganda. Naye ebigambo ebyo ebiyitiŋŋana nti akulira ebyokwerinda bwe adduse mu ggwanga, agenze, atidde, kwegamba kireseeyo ebibuuzo bingi. Adduka atya? Ate nga ekyambalo ekyo kiraga nti mugundi wa Uganda, ekyo kyambalo ky'eggye ya Uganda, ate adduka atya? Adduse mu magye? Adduse ng'atya ki?
wakulinda kwegamba. Mbirabye naye nga sibitegedde bulungi. Abadde bagezaako okuexplaininga nti adduse ng'atya nti bajja kuba nga bamubuuza ku health y'Omutanda. Neneebuuza kati ate security akola ku byokwerinda yafuuka ddi omwogezi wa Buganda okuba ng'ate bamubuuza ebikwata ku health y'Omutanda. Mbadde mmanyi nti Obuganda bulina omuntu ali supposed okuba ng'abwogerera. In case of anything, Katikkiro abaawo alina okuba ng'ayogerera Obuganda n'ababuulira ekigenda mu maaso. Era gye buvuddeko yategeeza n'agamba nti ndabye ebigambo bingi ebinjogerwako, simanyi kino na kino, nti naye nze ndi mu kukola mirimu gyange Omutanda gye yampa. Nti era kye mmanyi nti bwe nnaaba nkoze Omutanda n'atuuka w'atuuka n'alaba nti asisaanidde, ajja kuba ng'annyimiriza ate ateekawo omuntu omulala atwale emirimu gy'Obuganda mu maaso. Naye sitegedde bulungi reason gye bawa nti omukulu abuze nti adduse oba amisinga kumala bbanga ki, awo simanyi. N'ate n'ekyokulala nze kyensuubira nti ate sifa abalina okuba nga tumulangirira nti abuze, kubanga ono mukozi wa gavumenti, of which gavumenti ye yamuemploying eyo. Kyemanyi nti be bamuvunaanyizibwako in case of anything be balina okuba nga bakola ki, beebuza omuntu waabwe gy'ali. Naye katubeere bagumiikiriza tulabe kyonna ekinaaba kivuddeyo, bye tunaaba tuwuliddeyo, bye tunaaba tuzudde ku sitooli eno, tujja kuba nga tubaleetera tubabuulire. Naye tweyongere okuba nga tusabira Omutanda atereere bulungi, assuuke. Nze kye mmanyi nti si mwana muto nti bamukontrolinge nti atambulira ku remote. Ekyamutuusizza Namibia ndowooza muntu mukulu, era naye aba ayina ensonga ze lwaki yasazeewo abeere ayiteko e Namibia. Ate ffe kye mmanyi nti however much twagala nnyo Omutanda, tetumwagala nnyo okusinga Nnaabagereka, tetumwagala nnyo okusinga Omumbejja Katrina Ssangalyambogo, tetumwagala nnyo okusinga Basomokookiro yadde nga akyali muto, naye ate tetumwagala nnyo okusinga ndowooza at times waliwo tutuuka ne tuba nga tukisuusizza oba oliawo wetwandikomye. Naye katusabe tulinde, tumusabire Omutanda abe ng'atereera, era nga kituufu nga bagamba nti yasalawo agende awummulireko eyo. Ayinza okuba ng'alina ensonga ze lwaki yasalawo awummulireko eyo e Namibia. Naye era tulina essuubi nti era wanaaba atuuse wano eno mu ggwanga Uganda, Omutanda ajja kuba nga ayogerako eri Obuganda. Obuganda alina okuba nga abwadressinga. Naye as per now nze ndowooza nti tubireke nga webiri, tulindirire. Naye kino ekyokugamba nti akulira security ye mbw'abuze, awo simanyi. In fact twebuuzizza ebibuuzo bingi. Yali yatambula naye n'amubulako, abuze wano eno mu Lubiri e Mengo, sibitegedde. Awo sinabitegeera bulungi kubanga ndabako bagambye abuze era amiisinga tebamanyi gy'agenze, kigambibwa adduse mu ggwanga. Awo nno nga kyonna kye kiri, mbagamba kimu nti omukutu tuli gumu, that is NCK TV. Gwali oba nga tona subscribinga mukwano ke kaseera, oba nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge. Ebisigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo mu maaso awo, tovaawo.